Ya. Jendi nyaboli otya. Ngwe. Tugendera kwogera mikolo. Emikolo bakuvuzizza. Emikolo gyawedde nyabo. Bandi badde bakyakola ki? Nandibadde nkyali n'omugole. Okuba n'omugole batya. Okukyala bakukolerako wanemono. Gwe omanye ekyabadde ewange ekiro. Akimanyi ono omwana. Twabadde mu bbeeya Panda style. Kuyimirira bwe tuloolinga, kuyimirira bwe tuloolinga. Bbeeya Panda style ogimanyi. Musooka ne muyimirira bwe muti nga bbeeya. Kalate Panda zo zeevulunga beeziti. Kanne mubeera nga mwetoolola bwe muti. Bye twabaddemu. Mpulira ne Semanenge ne sikyamuwulira. Abadde atya ono. Bakole ogwabwe batuyite. Bakole omukolo gwe baagala tukole batuyite. Be tutayise tubayita tutya. Abo abagamba nti tetwabayise. Batulinde ku mukolo oguddako. Tujja bayita. Bimama mbadde mbyaga ki ebirala. Era njabbiwaana. Naye kati ndi ku mukyala. Wabula ekyo ekibuuzo mukyemboozizza bannaye ngenda nkikoowa. Ndowooza ngenda bbawo ennamba y'omukyala mwogeremukko naye. Mbawo ennamba y'omukyala mwogeremu naye. Ajja kwasa kamera zammwe mukambwe. Omukazi mukambwe ebyaddala bannange. N'obumansuka bumuvaako. Naye akyaliyo eka akyafumba. So kati awo olina omumanyira. Kyali kakimanyi. Yes. Twadde tumanyi nti omukyalo ogenda muletange Ebinna ddene. Isingako bulijjo lyogerageranya naye. Ebinna ddene. Obukizibu mmwe kye muyina. Omukazi mumutunuulira mu mutya. Amabina gamulinga ga kusaasira. Ani gwoyogerako? Mukyala wange. Eyabadde mu mikolo. Mmwe mumutunuulira mu mutya. Kye. Agamabina tewagalabye. Mulabika okubanga either bayita atya bino editing, Photoshop oba AI we wali obuzibu. Ako yadde akube aba babadde batambuza ate ka video nkalaba kali kamu ke katambula. Oli yazze n'ateekako AI. N'amuggyako akabina. Sanko mabina mangi nga ga mukyalo oyo. Mayitirivu. Nkubuulira mazima amabina agatalabwangako mu ggwanga lino. Naye of course people have squints muyina endali. Simanyi kye mulabye. Naye bagamba nti kati bw'otuuka ewaka ssebo ofukamira mukazi akufukamize olugezigezi oluleka ku gate. Ng'ani gwe bafukamiza? Namukasazo Nessan. Muntunuulira mu ntya kiki? Tukadda. Oba ate kati yali yatandise ebyo ebibuuzi. Mulina kye mwagala njogere naye sijja kyogera. Mwagala mumpage. Ntinze kale nfukamira. Era bagamba nti ssebo byoyogera byonna ku social media otuuka ku gate bwoti. Nga weetonderawo. Bye njogera ku social media bibawa ekyokuyiga nti abalya mmere tobeesiga. Okitegedde? Va ku motivational speaker. Kibawa ekyokuyiga. Kati abasajja bali eyo abakazi bayomba Kasuku watwagenda mu gym tukole obubina kyokka gwe si byoliko sinagambako nti si byendiko naye saawa eno wetulya nedda ebisigenda byogera. Esaidi y'omukyala yakwaniriza etya oluvannyuma lw'okubanga ne ku social media olina ekifaananyi kirala. Ekyaki? Bakulaba owaana ate omwana by'atali. Wabula bannange bannyaniriza bulungi era nga basanyufu batya enduulu n'emizira. Original
Ne Kasuku. Our man. Ne Kasuku. Kiki ekikuwanyanga abakyala abalala ng'olina omukyala we. Gwe wali ondabyeko nga mpaana omukyala omulala. Gwe wali ondabyeko nga mpaana omukyala omulala. Ate abo bowana ab'amabina. Nkunyumiza kye nnalabye. Obuzibu bwe mulina bwebwo. Nkunnyonnyola nti gwe wali olabeko nga nti nafunye ekikazi eky'amabina. Wali ompuliddeko? Nkuga nti nasanze ekikazi nga kirina amabina. Gwe kati why do you assume? So what happens next? Kati ekyo kisenga kati kyombuuza. Naye mwe mwakonkuludinze. Nti kati Kasuku ayagala bakazi ba amabina. My friend nkugambye nti ngasanga. Bogasanga what happens next? Ne mutunuulire omukazi n'agenda. Wekiba kyagisanze we kikireka. Kuba mba natambudde n'ensanga ow'amabina. Era n'omukazi munyumizaako nti n'ekikazi kye nasanze amabina nga gakola bukozi be kati. N'angamba ekiki nti ye neera ne munyonyola nti ate ggwe tokimanyi. Gwe ate oli mulala nnyo amabina gakulya eno hoyima. I'm not going to work out. Makona lekera ebyekisiru. Gwe kansubire ebyo ebintu bikutte muwala. Ojja funa obuzibu bwa bwereere. Naye buzibu ki bw'anaafuna. Era ngenda kuddayo kakusanga mukyala wange twegatte. Kati ate waliwo ekirala. Kuliko emikolo. Makona. Bannaye Makona nagambye mukazi yaŋŋaanye okwogera ku mikolo. Tujja byogerako kati ni. Tamanyi nti nno omuntu bwe yasazeewo okubeera naye omuntu wa social media. Toyogera ku mikolo. Ge mazima. Bangambye nti bakututte ne bakuyooyoota. Ne bakola kasitiimu buli kimu. Makona kati wakola oyagala ebiboozi by'ekisiru oyagala. Obadde ogamba ki Makona? Essanyu ngali awo tunabeera mu kutya beetu yensi tunaamalako tunageroza tunaamalako tetujja mmalako. Kati obadde ogamba ki Makona? Kulikayo mu mikolo Kasuku. Navuddeyo ssebo navuddeyo ogamba otya? Kyolika kitya okuba nti oli mu new love? Siri mu new love. Anti kasita okola omukolo oba ogenze mu new love. Nedda. Ate nyonge ndi mulaavu naye nga simpya. Lwakuba nti kati mmwe bino ebintu by'emikolo obiraba. Bibeera bya formality. Nti twakisangawo ogenda nola famire y'abali ne bakutegeera n'ebisigadde. Naye laavu ekyali wali. Up here. Tukyeyagala. Fatwa mulaavu every day. Lwakuba mundaba eno nga nsinika nammwe ne muwoza ebyekisiru era ndabanyantu nga bagamba naye mukyala we yala mukyala nga amanyi wano ewava ssente. Yes. Byonna yabigumira ne byoyogera. Kati awo ina buuza ye. Naye the fact nti tukyali ffenna noza yagamba yoyo wange kyokkola tewali. Let's proceed. Ozolaba abakyala ab'enjawulo gy'oyitira Kasuku oboogeddeko kyanjawulo ki mukyala wono kyalina? Ekyo ekyenjawulo ate nze nkimanyi bw'omu. Kati oyagala nkigambe ensi yonna bakimunoonyeeko. Ate nekira sirabe bakazi bangi. Mukyala wange mbaddeko yekka. Omaze naye ebbanga ki? Emyaka miyitirivu. Gye giriwo egyo. Kuba n'emyaka ebiri giba miyitirivu. Namulaba nina emyaka oba 15. Ye nina emeka kati. Aleda 15 mba nnimbye. Naye tuludde ffenna. Kutuusiza n'okuba nti olimba. Anti mbeera nino kipikamu. Ino system gye tuliko akamanyiiro kali ku Munnayuganda. Bulijjo ku social media ogamba nti omukyala weeka ayina sigamba nko nti ayina nnyashi. Lwakuba abantu munaye lwakuba nti olaba abantu Abannayuganda tulina problem either emitwe gyaffe tegikola oba we have bad communication habits. Communication erimu okuwulira n'okwogera. Kati abantu baffe abamu they create an image of you. Yensonga wachola nti abantu abasinga Museveni akyatufuga. Until recently abakazi badde bakyawoza nti Museveni yawa abakazi eddembe nga yeyo kadi gye bakola ki? But when we go beyond that Museveni yaleeta emirembe
okutuusa bino ebijambiya ebitandise okujja because perception gye baafuna yeeyo so nze sigambangako nti mukyala wange ayina amabina manene naye nabagambako nti omukyala ebbina limulinga lyakusaasira nze ndaba lyakusaasira kati gwe bw'oba olina lyewalabye eddala gwamanyi oyo omukazi mulakuba mutunuulira mu mutya tamanyi kusaasira mu mabina abo basiteesha biwero mumutunuulira mu mutya ddayo omwetegereze ojja kimanyira ojja kitegeera Abanayuganda babadde basuubira omukolo omunene okufaako obufi era abamu bakukkulumye ne bagaye Kasuku omukolo abadde tusuubira munene nnyo naye nga wakoze akakola omukolo omunene tugwagala bwe baba yasobola ogukola nga ye alaba gwe twakoze tegumala atuyite senga waali wendi n'omugole waali n'omuko n'abamperekeddeko bonna bakyali balamu atuwe buwi weekend eddako akola omukolo gwe yabadde asuubira gwe nnina okukola abamu ku mikwano gyo banyiivu gy'oli tewabayise nga Jenkins Mukasa n'abasigadde nange emikolo gikyajja bannange emikolo gikyajja kati ate waliwo ababadde ku guno ng'oguddako tebagenda bbaako naye abantu tobaleseemuko ku busungu abantu oba banyiiga babadde bampaaki abagamba nti nabalese abagamba nsimayo abanyiivu baali batuwaddeyo kyebyo tebireeta oba ate no awo Katonda yabasaasidde mu kunyigiriza ennyo n'enfunayo 12 15 nali njagala kgenda n'abantu waba babiri nani nze jjajja wange ne sister twolekere mugende nga ngenda n'abantu waba kati bandikoze eki nerinero nebbanga obadde olinda kyokugenda okulaba bakadde ba mukyalawo makona ebibuuzo by'obuuza nga bya kisiru olunaku lwaleero lwaki omubuuza ebibuuzo ebyo anyway there's a time for everything buli omu alina baavuga obulamu bwe kyera nnyo kigamba abantu olina otandika okukola ennyo ebintu by'oyagala era ebikusanyusa I don't work under any pressure because bino ensi ebisinga ebiriwo leero nabikola dda ebyoteeka abantu ku bunkenke ebyokucunya abantu abavuma biki kati nze you can't play them on me yensonga lwaki olaba nkugambye nti awulira nti omukolo nga bwe yabadde agwagala si bwe guli atutegekereyo ogugwe ffe tujje tuddemu guno era n'emikolo ne bensalawo nti kati ngenda kukuba mbaga 20 years from today era mbanja gikola okitegedde sikola bintu olwokuba waliwo eyaŋŋambye emyaka gye ndiko tebakyaŋŋamba kyakukola naddala ku bintu ebyo nze bensalawo nti kati ngenda kukola kino mba ngenda kukola kino ebisigadde you fit in or not ebintu byobadde oyogeranga oba byoyogera ku Kasuku live wamu ne ku social media mannange nalabye ekyana ate mba saakirabye mba nakirabye birekawo mukyalawo ne laavuyo we bimusanga we bimuleka throughout this year we bimusanga yes kuba naye atambula najja nanyuza nasanze omusajja ow'olubuto olunene kati nfe nasanze omukazi ow'amabina mba namusanze kati bwe tutuuka nga ayagala bujulizi nga ntandika kukuba bifaananyi nga mugana kisanze okiraba nga kibigula amabina tebukkirizibwa kututiisatiisa makono mayimu omuzanya kaadi eyo mbakati oba omukazi alowooza ki tayina kyalowooza ali ku musajja we era bw'anaatandika okubaako ne byalowooza ajja biŋŋamba ali nabyo tubinogera eddagala muli ba mukwano gwe ne mukyalawo ate twandibadde ffenna nga tetuli ba mukwano bane omusajja kiki kyambuuza osobola okubeera n'omuntu ng'omwagala naye nga temuli ba mukwano tosobola kuba na muntu ng'omwagala nga si mukwano gwo tekisoboka yes because what happens is abantu baba beeyagala waliwo feezi y'akajanja gye bayita last mweyagala ne mweyagala kati eyo feezi after eyawo tu eggwawo kati ekisigala kibakwatiridde is friendship era bebagagga baffe be basajja bolaba abo abakulukulu abasinga olunaku lwaleero babeera beekoowa dda ne bakazi baabwe naye nga balina omukwano that friendship lwaki
abantu abali mu social media ba celebrities bakweka nnyo emikolo gyabwe olowooza lwaki abasinga bagikweka lwa bigambo waliwo abantu abamu nga they can't take the pressure okitegeera oli abeerawo awo nga tayagala pressure egenda okujjirako bye tugenda okwogera biki nga you know nga tajja bihandolinga ekitegeeza nawe ogugo wagukwesa olw'okuba otya okwogerako nze saakwese mukolo nze walabyeko omukolo nga ngukwese wabadde oyagala nfulumye bipande nga lwaki nfulumye ebipande omukazi saamukwana na bipande saagendako mu mawulire nti bannange njagala nnoonya mukazi. Yes, she's not a public good. Yes. So omukolo ababadde beetaaga okugumanya baagutegeddeko era ne bajja ne babeerawo. Yes. Era kyensonga wachola nti twale tukyali ku mukolo ng'ebifaananyi biri wamu. Nina kyali wange yakola okukyala nga essimu ogireka mu kibbo wali. Omuntu yekka alina ebifaananyi kamera maani w'olwo olunaku naffe tetubirabangako. Naye nga tukimanyi ne sisita we twamubuuza n'atugamba wadde kuba ye sisita we yalina ku ssimu n'aga nti wadde n'enkibawo era agenda mu manyanzi paka kati tetulabanga ku kifaananyi. Anyway, Kasuku nga mmaliriza kirika kityo okuba nti wakyadde mu bazadde b'omukyala ye baakuyisizza batya naddala nga ggwe omusajja ali ku social media naye makona nze bampisizza bulungi. By the way, unlike I think so many people abali ebine balowooza nze family yange ndowooza n'ey'omukyala they have never told me anything. Mbuka sukusima wakoze booti. I think it is out of respect. Abantu bategeera oli najja n'ategeera nti yoyo musajja waffe yoyo mutabani wange embeera yeeyo. Embeera kati gye tulimu makono ino mmanya. It is survival for the fittest. Tutambulira ku the end justifies the means. Okitegedde. Bwe tubeera mu society nga omufather ayina omwana n'omukazi. Tosobola tandika tugamba mbu ate mweyise beemuti. Olaba aboogera ne Katonda baamu. Okubakabasanya batya kuba okukwabasanya tekubeera kwa mwana muto oba okubakozesa. Naye waliwo ebintu ebimu nze omuntu yenna bw'aba asaba ne bamuwa simulinaako buzibu ge mazima bw'aba asabye. Ate ekyokulala bagamba nti kozesa ky'olina ofune ky'otayina. Okuggyako nga oli bamukozesa nga kampuni ye emukozesa erina amateeka agagifuga. Wano mu Uganda simanyi nnyo about mateeka ago ag'okuba nti omuntu bw'oba ogenda mu I don't know so much, but nze ndowooza batuuka mu kukkaanya side zombi ne zemanipulatinga. Producer akusaba ng'amanyi leverage gy'alina luyimba lweyagala kukolera si kyo. Kati naawe n'omuwa ng'omanyi nti bw'onoomuwa they are going to do for you the best oba osigale nga naawe omukamamu ennyimba. Now unfortunately one of the parties withdraws neesalawo neegamba nti omazeewo ngenze ku kirala. Most cases ennyimba abeera baziba wadde. So nze sikirinaamuko obuzibu okaboka bwe nnyinza okuba nabo singa baŋŋamba nti by force. Waliwo omuntu akula atakulekerawo option endala yonna. I don't obeera oyagala your career to move. You put oteka ku minzaani and you make an assessment nti wadde saagala naye ate yampisaawo kasi tokkiriza ebisigadde nze awo mbeera sina kyennyongerako. Wokka wennyinza okujjira ku sexual harassment muli mu studio akwatirira nga tokkiriza oba okukwata by force. Ebeera studio ye yamanyi bw'abeera akola studio space ye. Yes. Kati anti awo ebikusangirawo okkiriza oba bakukase. Okitegedde. Of course at the end of the day being manipulative may not be okay, but as long as the consent is there. Yes. Ndowooza ebeera bizinesi yaabwe. Don't you think? Yeah, it's their
no kyebagamba mind your own business. Kuba kati oli ajja n'aga nti wakwesa omukolo teyakuwaddeyo wadde ekikumi. Talina bwakuyita. Kati ffe lwakuba nti mu society yaffe bwe tuli tulowooza nti bemanda ba Makona ng'ayimba nina okumanya buli ekimukwatako okitegeera. So abamu yekka gwenyinza okwogerako yona akoze omukolo n'ateekawo security empitirivu abeera alabika okuba nga alina ensonga ze, oba waliwo agenda okujja ogukyankalanya oba tayagala babifaananyi okitegeera. Naye omuntu akoze omukolo gwe n'ayita abantu be bayagadde n'agukola, nze mbeera ndowooza aba tagukwese. Kuba emikolo waaki oba ogiranga okujjako ng'oyagala kusonderako. Kati oyo ayagala omuyita alinde lwe banaamuyita, baba tebamuyise alinde olulala. Tumeteeka abantu ku bunkenke bwe tutyo.